Okay, webale nnyo agobera Motion Media wosinzira wonna ku TikTok Motion 23 ate YouTube Motion Media, ku Twitter agenda ononye @Junju Moses 63 ojja kuba onfuna bulungi nnyo. Wamma tuwaye era obeeko kyomanya nange mbeeko kyemmanya. Kale olwaleero mbadde mu manja bangi nga mugamba omusango gwa Suzan Magara tuddamu ddi ogufunako kubigukwatako. Kati nno ntuuse n'abajulizi ababiri abaleteddwa olunaku olwaleero. Omujulizi aleteddwa ye mujulizi namba 12 ne namba 13. Namba 12 wetugenda osookerako eyaleteddwa ye Sgt Isabirye Suudi. Ono yoli gwe twayogerako mu video eri eyasooka eyaletebwa ku muzikiti gwa Usaafi Emmengo okulindirira olwo ng'ababitongole bikumaddembe bali bategeddeko nti abamu kubavunaanwa musango guno bali ku muzikiti guno ogwa Usaafi. Ow'amagye ono Sgt Isabirye Suudi kigambibwa nti yeomu ku basirikale abaasookawo. Twabategeeza nti abantu abo basangibwa mu muzikiti bali baleekaanira waggulu nga bagamba Allahu Akbar. Ilikuwepo mjama mmoja alikuwa karibu na mlango. Wakati nimsongelea nataka nizungumze na yeye, alikimbia akarudi ndani. Akaingia ndani huko sehemu kuna msikiti. Wakati nimesubiri hata jafika dakika moja, nawaza ameenda kuita mkubwa yake, yani nilikuwa subiri kama anafanya kwa geti. Moja kwa moja nilisikia hapo mtu anakuja kama anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ukwenda, yani nilikuwa sina uwezo wa kusema nipige risasi au nini. Nasubiri wewe anasema Allahu Akbar. Omusirikale ono agamba wakati awo mu kwogera ebigambo ebyo annyonnyodde kooti nti akataayi kaali tekannasala n'atemwako omukono, era bino byonna nti yabitegeera nkeera nga bamaze okumujjanjaba nga n'omukono gwe tagwina. Ategezeza kooti olulimi luno Luswayiri ne tujja gezaako ndowooza mujja gatta mpola mpola. Oluswayiri lwayogedde lwa mwanayinki mujja kuba mulutegeera. Ategezeza nti okuva olwo n'afuna obujjanjabi obutali bumu, era ebbaluwa ezikakasa nti yafuna obujjanjabi nazo azoolese eri kooti. Mtu anakuja kama anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ukwenda, yani nilikuwa sina uwezo wa kusema nipige risasi au nini. Nasubiri wewe anasema Allahu Akbar. Na vile ilikuwa mkajiza kidogo. Kumbe alisaweka hapa panga mara moja, nimesikia mkono amenikata mkono. That the motor vehicle which was abandoned was a RAV4 registration number UAJ 790W. That was parked on a slope terrain facing downwards. I and other officers present, we searched the vehicle. We found out that the vehicle we found when the driver's door was open, its handbrake was in a parking position. Oludda olugabire waddeko ajajiji ebibuuzo golusoyeza abajulizi bano. I forwarded them to the direct. Omujulizi omulala aleteddwa mu musango guno olwaleero abantu bana bavunaanibwa omwenda okubaako ne kye bamanyi ku kkobaane ery'okubba ensimbi nga bazisaba bazadde ba Suzan Magara okuli John Magara ne mukyala we, era ne bamutta Suzan Magara saako n'okumuwamba. Aleteddwa ono ye Dr. Moses Byaruhanga. Byaruhanga ono amanyikiddwa nnyo mu kuwa obujulizi misango egitali gimu egikwata ku kunoonyereza okw'ekikugu. Ono nga musirikale mukugu era nga Dr. Mulamba asinzira ku kitongole kya poliisi ekikola ku kunoonyereza ku misango eminene. Oli Sgt. Akola n'ekitongole ekya Semwayi gwe twogeddeko wali emabega. Ono yakola biki? Ono y'omu ku baakola okunoonyereza nga bamaze okuzuula omulambo gw'omungezi Suzan Magara ku luguudo lw'Entebbe. Agambye nti yafuna omulambo gwa Suzan Magara essaawa 12 ng'ono yafudde dda. Yakola biki?
yakola okwekebejja okuzuula oba kituufu y'omuwala eyatemwako engalo ebbiri ze nabagamba ezaasangibwa ku bbatabata e Namasuba. Kaakati omusirikale ono oba odokita ono ategeezezza kkooti nti ebimu ku bye yazuula kye kimu nti omuwala ono Suzan Magara oba omulambo gwa Suzan Magara kituufu gwasangibwa ng'engalo ebbiri ku mukono ogwa ddyo zaatemwako. All the fingernail clippings were taken. Fingernail clippings were taken. We go and pick the nail clippings, and we cannot miss this even if the body is recovered in a wet place and what. I will still get all what I need. Era nti omuwala ono bagenda okumwekebejja nga mu lubuto amaze ennaku eziwerako nga talina mbaabuwe kaakulya konna kaataddemu. Era nti omuwala ono yalina ebiwundu ku bulago, okitegeera, n'akinnyonnyola mu lulimi olw'ekisawo nti omuntu eyali kwe baakizuulira nti ata amaaso ge maddugavu, kale ng'obubonero bwonna bw'alaga nti yali tasobola kuwona. Ekisooka nti enjala yali emulumya ebbanga eriwera, ate ne bataba bategeeza nti oli omujulizi yasembayo yategeeza nti baamuwa ebiddagala ebyali ebingi. Injuries that the person inflicts on the body, because you cannot get those injuries if there is no other external pressure. So when you find them, those are the physical marks that you are describing inside the neck. Agambye kyoluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okwo kwonna, alipoota yasembayo yagikwasa omusawo wa gavumenti akola ku kunoonyereza kwe kumu mu keberezo lya gavumenti erisangibwa e Wandegeya. Normal side, this is abnormal side, like a rotting part in simple terms. And the stitches there that I was talking about, extensively infected. Infection affects that place, leading to death of the tissues. You can see the color. This is normal side, this is abnormal side, like a rotting part. Ennaku z'omwezi zijja kuba 11 omwezi ogw'e12 tujja kuba tuddayo mu kkooti eno, ng'era ku mulundi ogwo tusuubira okulaba ku dokita oyo mukasa kalungi okuva mu kkeberezo lya gavumenti eryo ery'e Wandegeya, naye awo obujulizi bwe okusinziira ku alipoota gye yakola yasuubirwa okujja mu kkooti eno awe naye obujulizi bwe ku nsonga ezikwatagana n'omusango guno oguvunaanibwa abantu bano 9 okuli Lubega Yusuf, Waswa Hassan, Sali Muzamiru, Kyewolya Abubaka, Kisaliita Muhammad, saako Kato Hassan n'abalala, saako n'abamu abakyanoonyezebwa ebitongole bya poliisi. Kale olwaleero bwe tulabise n'omusango gwa Suzan Magara gwe wenna agoberera yongera maaso ogende ng'ogoberera ate osubscribinge tugende mu maaso. Mweraba, Ssaabasajja Kabaka awangaale.